Gasimbagane ne bannamawulire wasuza otya no munnange awuliriza eddakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa 4 ez'enkya y'olunaku olwaleero. Gasimbagane ne bannamawulire Walusimba Evans mu studios okutuusaako program olunaku olwaleero. Mu studios nga bulijjo olw'omukaaga baatuuse dda bwe tugenda okubaganya ebirowoozo ku nsonga ezibadde mu wiiki eno nnyingi. Nsaasira mwenna abaviiriddwako abantu bammwe. Bannamukono njagala kubasaasira olwa mukadde waffe, mama waffe, jjajja waffe, mukyala Kitooke. Abakristu mwenna naddala Bamukono St. Paul Lugazi Diocese. Kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukadde waffe mama Kitooke. Agenda kusabirwa, omwoyo gwe gugenda kusabirwa olunaku olwaleero mu kereziya ya St. Paul awe Mukono. Ndowooza service essaawa 4 egenda kutandika n'oluvannyuma ajja kubanga aziikibwa. Kitalo nnyo n'abalala abafiiriddwa abantu bammwe nyongera okubasaasira. Mukama Katonda abagumye abafuniddemu ebirungi nammwe nyongera okubeebalizaako Mukama Katonda, era katusabe nti omwezi guno gwe tuyingidde ogw'Ekumi buli omu agufunamu oba agufunemu ekyo kyasinga okwetaaga. Wiiki eno gye tukuba amabega abasomesa babadde mu keetalo naddala ab'ekibiina ekyomusanvu ne siniya ey'omukaaga. Olunaku olwa bbalaza abaana baffe ab'ekibiina ekyomusanvu bajja kuba bafuna okuteekebwateekebwa ne siniya ey'omukaaga mu lulimi olufuutifuuti n'olulimi olusomi kye tuyita briefing. Siniya ey'omukaaga ndowooza n'ekibiina ekyomusanvu basobole okutandika ebibuuzo olunaku olwokubiri nga 7 abaana ba primary bajja kutandika ebibuuzo. N'abasiniya ey'omukaaga mu wiiki eyo mwenna nabo bajja kubanga nabo batandika ebigezo. Njagala okwebaza abazadde batandika Lwakusatu. Okay. Ekyomusanvu. Njagala okwebaza abazadde n'abasomesa abasobodde okuteekateeka obulungi abaana. Wabaddewo ko mu kaseera k'ebigezo ebyo omusomesa ate neewuunyiza musomesa mutendeke yatandikawo essomero ekirungi ennyo. Muntu n'otandikawo bizinensi mu ekyo kyennyini ky'omanyi era ky'okuguseemu, naye ate n'atagoberera mateeka agabaddewo. Omulamuzi n'amusalira ne bamuteekako emisango 11. Yagaana abaana okukola ebibuuzo ate n'abagaana n'okuva mu ssomero genda okumanyisa bakadde baabwe ki ekiriwo. Ensonga eyo nsonga nkulu nnyo, naye neebaza abakoze ku nsonga y'omwana nga bwe baali gavumenti bwe yategeeza bw'atandika ebibuuzo muleke ebibuuzo binaakwatibwa paka bwanoonya ssente. So siniya ey'omukaaga n'ekibiina ekyomusanvu ensonga eyo mugigenderere. Bingi sinze nina okubibategeeza enkola yaffe nga bw'ebeera ebibeera mu wiiki. John Kakande waali, Aruna Kanabi waali, Charles Rwomushana waali. Kansabe John alamuse kubawuliriza ba program Gasimbagane ne bannamawulire emyaka 25 Lubogola Simba, era Sunday jja nga nnaku z'omwezi 12 ebikujjuko tugenda kubiteekawo wali erugogo mu cricket ovo. Abayimbi bangi embeera eyo yatuumiddwa Namudomola. So Radio Simba eri mukuze emyaka omwaka guno 25. Eggwanga Uganda omwaka guno likuzizza emyaka 61 nga lyetongodde. Ate n'ekibiina gavumenti eri mu buyinza omwaka guno eri myaka 37. So ebyo tusobola okugamba bye tutuuseeko mu myaka 61, bye tutuuseeko mu myaka 37 n'emyaka 25. Ebyo byonna naddala 37 na 25 Radio Simba akakwata awerinawo. John kubawuliriza bannange mwenna abatuwuliriza enkyalero mbalamusiza. Banafa basimba mbebaza emyaka 25 si myangu. Omwana abazaaliddwa nga maze university mwani waffe ogame Namudomola constituent omukulu Haruna Kanabi mujja kumuyita kifo kye weekiri ajja kubaayo kifo weekiri ku mukolo ogwo we ujaganya
So don't know binyu. So nkudo yogera ebintu bingi naye byewunyisa mu Uganda bingi. Byewunyisa mu Uganda bingi. Yogede ku ebyo naye nabyo ku mawulire ng'omusawo oli agenze okumukuula erinnyo ate dentist n'amurepinga kiri ate ng'amutadde amusanya egamba dentist n'atunula awalala naye naawe ate ng'amaze kumusannyalaza egamba it is really shocking n'osanga omukazi agenze okucomplaining okwemulugunya ku poliisi oba bbanga amutulugunya ate detective n'amurepinga ekyo nakyo kyewuunyisa n'amurepingirawo kaunta anti omukyala yagaana okuddayo ewabba nokyo nga poliisi erina okumufunira ki bibadde mu mawulire ebibadde mawulire sibijja mu bbanga nga bamuna okumufunira accommodation onamuga nti no side nga no nze ndi very kind nja kufunira okuswa omukyala n'atamanya nti avudde mu frying pan agudde mu muliro wano muyise detective nga bali ku poliisi kataawo tebabadde mutambulira era ebyewunyisa naye weekend mbaddeko ekitago bweyo nensanga amasanyalaze ng'emiti baagibawa naye nga waya zikyabuze myaka 2 gigenda mu 3 kansubira anajja naye nga ekitundu tekiri wala nnyo n'okuva ewa Haji Kigongo vice chairman national vice chairman okumala emyaka 37 tebalina MP yani MP atatuuka entebe yani MP yani bali babiri Aisha Kabanda ne muwanga gamba bolise kutera naye nandisubidde nti bali abakulu n'abakulu aboogeraganya ku nsonga eyo olumu nalabako ne speaker ye yali mu ntebe akaddaako amyuka speaker mwami Tayibwa nga naye agamba ensonga eyo ndowooza mukyala Nabbanja ajja kujja agitubulire newange endaba emiti naye tekuli waya simanyi lwaki mwali agadde basooke kiwaya mu Uganda wano naye nange emiti ndaba gimaze naye nga naye yeewuunya naye nange endaba emiti gimazeewo ebbanga oba waya zinaagenda okujjanga emiti gikyalimiriramu naye ndowooza gavumenti tebateekamu za miti omanyi tebateekamu za waya basooka miti ne baleeta waya ate bw'oleeta emiti olina okugiwa ebbanga nesooka neekala Charles lamusa Johnny biweddeyo kulamusa kuweddeyo sobola kuwayo bingi nnyo bingi oli sinayekola eddwaliro bwe mala kuyikola abafere ne bajja ne balitwala ekigamba abaana ennaku zino kyebakozesa okimanyi ki Uganda kinyuma Charles lamusa kubawuliriza abatuuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa bw'obadde otandika program bugambye essaawa wakayitawo eddakiika 2 ku ssaawa 4 kati program yaffe yandibadde etandika ssaawa 4 naye tukeereye essaawa eddakiika 2 program etandika ssaawa 4 anti bwe nkuba intro etandika ssaawa 4 kati etandika ssaawa 4 zikamaliri ono siwa mawulire si podcaster essaawa 4 zennyini nina okuba intro gye nkubye olwo program eba etandise kakati twakeereye eddakiika 2 naye mu Japan egaali y'omukka metro that train system agivuga yakeerewa eddakiika 2 neyetta because of the confusion eddakiika 2 kyaleeta ekyo nkimaze oyagala kutuulanga wano obudde bwo bukwate wekikufumise n'okutandika ssaawa oyagala kutuula wano obudde bwo n'okutandika ssaawa 4 mbukuwa otuule wano eddakiika 2 n'enyo kakati ekirala ebireeta obuzibu abalala mu nsi yonna betwala nti byakivve wane baffe bibeera nnomo omugenyi n'agamba nti nja kujja ssaawa 2 ez'okumakya najja ssaawa 7 nisi nebitwalanga nnomo kakati ekirala mukulu Evans bw'oba olwanirira ekituufu if you are fighting namuwadde kulamusa
atoli naye complaining really bwoba olwanirira ekituufu manya ku nsi ojja kuyimirira wekka ne katondawo tosuubiranga nti ensi eriyimirira naawe ng'olwanirira ekituufu so bw'oliraba ng'oli wekka nga bobadde olowooza basobola okukuyambako nasalala abo baani nga bateekayo obuteesi n'osigala wekka mu lutalo omanya nti katondawo ali naawe. Haruna byewagamba nti omuganda agamba wanofiira muloge era bikomezaawo. Haruna namusa kubawuliriza otuwe n'ebyo ebibadde. Can I be protected from the moderator? Njagala kubamusa kubatuwuliriza. Mukulu Kakande ebintu abiteekamu emizannyo ate nga tamanyi nti misleading a public. Nobody has ever attempted at beating me in Butambala. Olidde sebo ate tokiddangamu nono mukwano gwo yaliwo because anybody who dares will regret it. Owoninze otisa no but it's not correct. Okay yaliyo nali mugenyi wali were there ongamye ku protecting. Yes, I should be protected nanjagala akijeyo oba akirete nze nyene mpabe obeera omujulizi. Saliyo Haruna lamusa kubawuliriza otuwe n'ebibadde mu wiiki. Musa kubatuwuliriza ne kansooke ntuusa obubaka buno waliwo omuwuliriza waffe bamuyita Mugabi ndowooza ye Daniel wano namawulire munaffe nga nti awuliriza nnyo puroguramu naye oluusi ennaku emuluma nnyo ng'ensonga z'olaba nti abantu bulijjo zibaluma nga mwe bwe muzituukako ne museka. Naye mbadde ndaano Kakande ng'adde aleese ebyewuunyisa naga nti eddwaliro lyani Uganda-Iran friendship nti bwagenza okukyanga abantu babiri be bannannyini lyo n'aseka nenga nti Mugabi kati ndowooza naye simanyi kikyomugamba. Ne wabaawo n'omwami omulala ssebo omuvuzi wa boda namusanga ennaku ezo nanga nti puroguramu ngiwuliriza naye ekinnuma ku bannabyabufuzi ba wano naddala Abaganda bwe muba mwogera ku bantu be mu West fenna mutugatta wamu naye ennaku ebaluma naffe yeetuluma ate yaffe eyinza okuba nga esinga nawo ne mubuuza ova kitundu kinti tuveeyo Mitoma ewaka Honda nanga nti mwaffe mututunuulire nga bannayuganda. Obeera munnako obeera muna Uganda anti bwe baba bagandi gwe bakusanga kati nga wanabaga nti Rwomushana nti abo baamala bwe bawulira Rwomushana tebamanyi nti naawe otambula ku kkubo fe abakusanga nga oziinuuka ng'eza transport tozirina anziina yatambula on the doctor's advice. Kati Kakooza mukwano gwo Kakooza ye Kakooza oli agamba okusekera mu bintu Mugabi ekirungi musajja Muganda manye ennaku oluusi bwe kutuuka ogimanyiira era bagamba nti nno obwerabize bukuyisa ku malaalo ga nnyoko ng'ofuuwa n'oluwa akati yembeera Kakande gy'alimu emyaka 37 obwerabize bukuyisa ku malaalo ga nnyoko ng'ofuuwa oluwa kakati yembeera Kakande gy'alimu wandiba omutuufu w'emyaka 37 kisoboka so mukulu Mugabi ekyakimanye twatandikidde ndowooza ku bibaddewo mu wiiki mangu nnyo mawulire agabaddemu nsooka ntandikire ku nsonga y'omuliro ogwakutte essomero lya Kasaana Junior Masaka wiiki weggwereddeko ng'abaana abakafa baweze 7 naye nga omuliro tegunnaba kutegeerekeka bulungi ssomero terimmuka bulungi poliisi ki ekyaguvuddeko naye mu bimu ku bintu bye mbadde ntunuulira wiiki eno waliyo essomero liri Namutumba eyo mu disitulikiti y'e Namutumba baliyita Nsoowe naye essomero eryo ekimu ku kye baakubiriza abaana badoyogera ku bibuuzo bya P7 mawulire gadde galaga wiiki eno nti bakuga nti soma nnyo otuuke mu P7 otuuleko ku desk kubanga okusoma kwonna eno wansi batuula wansi tebalina desk naye essomero lya gavumenti ante olanga nakyo naye aga nti
okusobola okutuulako ku desk beera mu ssomero osome nnyo otuuke mu kibiina ky'omusanvu. Era gwe naawe obadde onenya eyo nsonga nzibu nnyo kuba ekifaananyi nga otudde wansi naye nga owandiika kubanga otudde wansi kirioke naye bakusomesa okuwandiika naye ng'otudde wansi. Era ebimu ku nsonga abaana ze badde boogerako essomero baliyita Nsongwe Primary School liri Bugobi Town Council mu district y'e Namutumba. Naye nga abaana baga nti P7 gwe mulundi ng'ogenda ate nno ng'ogenda kutuula PLE n'olyoka otuula ku ki n'olyoka otuula ku desk. Ebyo nabyo ssebo lya gavumenti liri mu Uganda. Wiiki eno ssebo ensonga endala ebadde ku FDC mukulu Amuriati n'aga nti entegeeragana eyaliwo wakati wa gye bayita People's Government egetuula ku Katonga eyo memorandum as of now eri suspended. Owenajja nankumbi agibeeramu abeeramu ku riski nti bagijjeewo naye n'agamba nti abo abakyayagala okwogeraganya oluggi lukyali luki luggule mu koweri emu eryo sebeera wiiki egenza okuggwako ng'aba National Unity Platform nabo bagguddewo ekitebe kyabwe. Naye mbadde ndaba ku mikutu emirala nga bakomezzaawo amawulire aga nti Amama Mbabazi yatusuubiza ekitebe kya NRM nti yali amaze n'okuŋŋaanya obuwumbi 197 n'obusobamu kyakuzimba kitebe naye nga bakibuuza tebakirabako. Naye oluvannyuma lwa poliisi ate okubagaana naye amaze nekkiriza nti ekyo kibeerewo. Mukulu Evans tubadde era tukyali awo wiiki eno nga boga nti mu Uganda temuggwa byewuunyisa nga aya investment bakubye ekirango kinene nnyo mu mawulire page nnamba nagirabye mu New Vision ne Monitor aga nti eri ku Nnyondo woteeri gali kwoleka awali nga Uganda Broadcasting Corporation oba abamu fe tugimanyi nga UTV nga eri ku Nnyondo egenda sente ziganye. Mukulu Evans era ensonga ya Idi Amin wiiki eno naye ebaddewo nnyo. Waliwo yali asabye yawandiikira minisita w'ebyenjigiriza ng'asaba bazimbewo gye yayita Idi Amin Institute naye President Museveni yennyini n'addamu ato n'aga nti nalabyeko ku bbaluwa ng'egamba bwe naye ekyo ekintu tekisaana kubeerawo naye kibaddewo mu ddiiro nga kikubaganyizibwako ebirowoozo. Era ninawe nali ndaba mwami Rwomushana ono nga abitaddemu amaanyi mangi. Mu ngeri emu gavumenti era eteekateeka okuleeta enkola ey'okubanga kati yabayise ba intern teachers nti omuntu bw'aba asomye obusomesa kati gavumenti yegenda okubeera nga emuteeka gy'agenda basobole okumutwala Nsongwe Primary School. Teaching practice. Teaching practice is the same as intern. Bagenda kikyusa kati before they license you basobole okusindika. Kinewunyisiza nti Because the other one is a student. gavumenti eremereddwa okukozesa abasawo nga ba intern netukekiseera negani mugende mwefeeko nga bali nduza nga 100 kati watikka omugugu ogw'abantu nga 4,000 ogw'abasomesa kitegereke economics wakikakyo mukulu Ramadhan Gobi. I think let's first understand. Evans nzikiriza kasooka amaleyo kubanga abayise ba intern and teaching practice, these are students. This student bw'ogamba ogenda kumutwala koboko nga naye institute ebadde mu training nga yakabaale ekitegeeza the invigilators the supervisor abagenda okumusupervising the teachers balina okugenda koboko and yet you don't have a relationship with their budget.
niwe bera Makerere University wo Kyambogo guno kati omwana tumutwale Kalongo mu university mu some primary school in Kalongo. How will this university get ndoze ye discussion ejokujako naye ne Kyambogo naye yakiriza abo nabe bali bakwatidde empapula zaabwe ba teachers abatanna bakuzifuna agaye bagende mu masomero gaabwe bazijjeyo kuba government yakiriza okubasasulira sente eziriwo mangu nnyo mukulu Evans mali ntunuulira bonna babagambye bagende bagende naye mukulu Evans n'abatuuza mali ntunula nenga nti Uganda nga emgwe ntegwa mbyewuunyisa weekend ebaddemu ensonga zituta fraud omuchina nga ali wanaawo olumambu bamuguza kampuni ya gavumenti eya Uganda National Oil Company agenza okukkakana agamba oba yali yasasulako mmeka waliwo Omumerika naye bamusuubiza nti alina byagenda okusaplayinga bamufera naye mufere kubanga ndabye agamba nti story okusinga ku story mawulire egamba nti omweteefuteefu okuinvestinga wano billions za $5 good gracious China Exim yawola Uganda okuzimba Karuma $1 yalina billion omuchina omu ogamba nti oleta wano billion naye Johnny Soko Maleo Johnny Soko Charles please mugenzi was yagenda nga ambassador nga kikira Uganda mu Somalia. Remember that case na yafa Kimruki. He was not an ambassador, but he went there and was received as that rank. Two with a gun salute. Two atena abaja kwensimba basomayo okwagulira omundu nga Uganda government. Naye mbadde nkyagamba ensonga za fraud weewuunya Uganda. America ye bamukuba $6,000 naye nga bamusuubiza oli yeefuula omukozi wa private family PPD something naye America is an American company ne wabaawo n'omusango ogubadde mu kooti muna Uganda omu naye yafera abaana agandi bagenda kutandikawo essomero ne bamuwa euros $15,000 naye n'abakuba ku mutwe n'agenda mu kooti ne kooti yagambye omusango baguddemu. N'abakozi ba Ministry ya Energy 5 balamba nabeera babatadde mu kooti nsonga ya fraud. Nye mukulu Evans nade ntunula nenga nti eno bw'otunula ebya fraud babeera ba John ba ba John ba kiki bachazi baba Evans webidde eno mu bine ebirala babeera ba Muhammadi ba Haruna nsonga eno tulina okujje yajidde mu suuti mubaka w'abantu mukulu Evans mangu nnyo Abamerika nabo nga batugamba waddewe mawulire agafuluma nti agowa nayo baagala Uganda bagitadde mu ku nsi ze bajjeeko opportunity eyo mawanga asatu oba 4 nga Uganda yemu kubo. Ensonga y'abalaalo mukulu Evans naye baddewo nnyo era bwe tumaliddeko wiiki nga president yabadde mu district ya Amuru n'alagira divisional commander n'abapoliisi okulaba nga ensonga z'abalaalo engeri gye batayaayiza mu ggwanga bazivaako. Omuceere mukulu Evans gukyali muceere bazikolako balekeraawo okutaayaaya. Ensonga y'omuceere ekyalemedde mu ddiiro nga ku luno agenza okukkakana nga abagamba nti abantu abasuubula omuceere baga nti balina ogusooka ne bagutwala bagezese balabo bate baleese gwa Pakistan nga balimba nti baleese gwa Tanzania. Ate yagutwala ne guvundira mu emutukula kale bagenda okutuusa Kampala nga muvundu bagenda kuwabira naye ssebo nalabye mukulu Katumba wamala wiiki eno general ne mune Muhwezi ne David Muhoozi nga batukakasa nti baleese kye bayise intelligent transport monitoring system egenda okubeera nga bateekako nnamba plates nga ow'emmotoka wa kusasula $7,143 omupya
aba bodaboda nabo emitwalo 5 era ssebo ne batugamba nti n'ennamba y'emmotoka tejja kumalanga gajjibwako kati abapikipiki bonna waliwo emitwalo 15 ng'otandika naye bano abaliwo abagenda okufuna emitwalo ate ab'emmotoka 15 ssebo awo bonna bajja kubeera nga babeerawo. Wiiki ebaddemu ekintu ekirala nti minisita wa energy eyo yemu ku policy gye bayinza okulagirako amaanyi. Kankule how they are powerful. Government yaffe wano tesobola kubeerawo wiiki emu nga terina revenue eva mu mafuta. Tutunda miliyoni z'amafuta 7 kati every day. Buli ku miliyoni 7 ez'amafuta just government buli liita inako levy omusolo gwa nusu 10,403 kubisa miliyoni 7 bisamu miliyoni 7. Nolwekyo singa bannayuganda bakola kobaane ne baga nti kino tetugenda kikkiriza. One, they are so powerful. Bebagamba government bagenda jiwa musolo gwase miliyoni 7 bazamu 10 muki government yaffe can't function for a week. Tebayina sente ezo. You just don't know. Katusoke tumalirizeyo John. Because amafuta omusolo bagukujjako nga gayingira ku boda. No. Anti kati gwe kyoyina okumanya. So the one group that will be stuck with the company. That is what you think. If the consumer tebaguze stock there's something you have to know about oil. Senga in 1 week abantu tebaguze mafuta. Bano betuyina abagajje ebweru tebayina liquid. Kuddayo kuleeta balala next week. Okay. So if Ugandans were organized enough eno yemu ku nsonga enyangu ennyo okulaga gavumenti nti abantu osobola obajjako akamanyiro n'obaloadingako bye bataagadde very easy because ibipolinyaweyo kagye balina emmotoka tujja zikwata okitegedde kati emmotoka abantu bazireke babawadde n'emyaka 2 nga sinkwate mu myaka 2 gino gyonna tifenna tugaana okusasula namba plate ezo mu myaka egyo ate manya 2 we tibanagenda tujja kuba tugenda mu kalulu mu myaka nze mbabalira mu myaka 2 tujja kuba tugenda mu kalulu betuba tugenda ono Museveni talina mugongo gukwata motoka agenda kusembezayo next week mwino okusasula and is a good myaka. So I think I'm going to do some campaign around this issue. Alunda malayo mawulire mu bwangu. Of course buno bubi because you are saying enambe eno giteke ko after 2. Gasimbagane ne bannamawulire Walusimba Evans mu studios Honorable Muwanga Kivumbi ombaka w'abantu b'e Butambala atuuse Rwomushana wali John Kakande wali na Aluna Kanabe nga tugenda okutandika Aluna wano waliwo omuwuliriza wange agambye nti ensonga zonna eziri mu Uganda ogambe munno oli yani sense nti ennyike bwe kuyitirirako okumala ekiseera ekinene bw'okuuma obusungu omutima guyinza okwabika naye bw'osekamuuko nga John at least okakkanako so oyinza okwabika naye bw'osekamuuko nga John bw'asekamu naye yagambye buli lw'osekamu leka nawe kyazi awali omuka sorry Gasimbagane ne bannamawulire tugenda kutandikira awo wennyini nali wano n'omukyala ng'ava mu ministry ey'ebyentambula n'enguudo n'atutegeeza ku nsonga za namba plate eyo nanyikiza n'agamba ng'ennaku z'omwezi 1 November 2023 buli mmotoka yonna egenda okugulibwa buli mmotoka yonna eyingira mu ggwanga erina okubaako namba plate eyo era namba plate eyo ng'esasulwa emitwalo 71 n'ezigwamu ng'otaddeko era abana abasuubuzi baffe omanyi kati emmotoka tuzifuna ng'olwedde namba plate kweri
litwagendanga wagulanga emmotoka n'ogenda ewawava munno ne bakolera namba plate n'ogenda mu revenue n'obikola byonna n'okomawo ewawava munno n'ofuna namba plate yo ne receipt za revenue n'ogenda n'oteeka ku mmotoka yo. Naye kati osobola okugula emmotoka nga byonna bikoze eki biwedde. Nanyinyonnyola era ndowooza waaliwo obutategeeragana n'obutali bulambulukufu eri ensonga eyo n'ababaka ba paalamenti abaakulirwa omwami Balimwezo, nga ne bondi zino zennyini nga revenue egenda kuleeta olusiisira lwayo oba woofiisi nga yerina okuteeka namba plate eyo ku mmotoka, kubanga yerina abakugu abagenda okusobola okukuuma kakiipu ako akagambibwa okuba mu mmotoka eyo. Nga ne bw'oba enkadde yeeno ogijjako namba plate, kubanga enkadde yaŋŋamba nti mu myaka ebiri wakati wa 2023 Novemba 1 okutuuka nga Novemba 1 2025 gye myaka ebiri, emmotoka zonna miliyoni 2 ye ze yambalira ze yajja nazo nti ze ziri mu ggwanga essaawa eyo ezirina namba plate ze tuyita kati enkadde, nga bw'omaliriza okusasula emitwalo 15 egyo emitwalo 15 oli wadde mbozi sasulira mu egyo emyaka 2 bw'oba ogijjako si gwe olina ogijjako, olina kugenda wali ku revenue ne bakugirako namba plate eyo ne bakuteerako to the extent eri enkadde ekyo ate saakimubuuza okitegedde. Era emmotoka eyo weba egenda mu garagi Aruna, emmotoka eyo ng'egenda mu garagi, makanika ng'awaafunye obuzibu wali wa namba plate, makanika tali supposed kukwata ku namba plate eyo. Bali abakugu be balina okukola ki? Epikipiki bakuwa duplicate, naye yo duplicate weba mmotoka mitwalo 7.5, bweba boda mitwalo 5. Njagala kugenda bawonyeza abazibba, njagala kusooka wa John bwe nvaayo ndabe Honorable Muwanga Kivundu. John, okay, Honorable yaze ensonga eyo mu parliament waliyo ensonga eyo waliyo amaanyi, minisita omulala najja, omulala n'akubagana ne munne, omulala n'akubagana ne munne, naye nga kigambibwa nti ne bwe ginaabeera ki ensonga eyo ejja kubeera. Olwedde nalabye eddana buno butukutuku obuliko ennamba ezo yugi n'endala ezigenda mu maaso awo. Honorable Muwanga Kivundu, abatuuliriza ensonga ya namba plate nze njigeraageranya ennaku zino bw'obeera oli mu Uganda bintu bingi bitambula. Tugenda kwogera ku kya namba plate, simanyi oba mutunuulira bulungi nnyo president ng'atambula, era bannayuganda bwe batamukolinga to order mugenda kufuna obuzibu bungi. Yabadde ali eyo nakasongole eyo ku factory, naganze buli local investor ayina njamuwa sente, nekyo kyenja okusembya nakyo. Kati ekya namba plate yagaseeko nti n'omusolo bananti baffe tembatawaanya direct tax yakigambye omulebanoni nakigamba omulebanoni naga ngenda bawa sente, simanyi oba wayiwa. Kati nze maama wange because people don't know, even nze maama wange Butambala baba agula amafuta aga parafini oba omutuuze mu kyala alinnya boda ne bamuseera boda ya 13 ne nagenda okugula, because people, we must teach people wa government wejja sente, government neziwa kanaabi kyogenda ku maama wange agula amafuta, agula ekibiriiti, agula sabuni, agula kota ya sukali, agula mukyalo maskini ewawe mukyalo olw'enshama omujjeko akasente ke ng'omusedde kyaguze nenge kikimuseezezza kuliko omusolo. Sente ya maama wange ogitwale gw'olwokuba oli gavumenti sina buyinza ogigabire kanaabi ono akole factory. Kanaabi ono bakola factory yiye nga kanaabi
ate nolindako akole factory eya juice oba yajuice oba yakinze oba yamalibu oba yakisifuddeeyo akole factory amale ajanguze juice we ku muwendo ogw'ebbeeyi nga sijjukidde nga tagaa nti nakozesa sente z'akanaabi ono bemba naamuguza juice masikini kamusalireko tagenda kumusalirako olwekyo gavumenti nemugamba n'omuga nti n'omusolo tetujja kujjako ojja kugenda nga togukoze eki toguwadde gw'omukozi gwakoze bino since twatandika ddi okukuŋŋaanya ssente z'abawejjere tuziwa abaakolamu era senga tunaabeera ne kiraasi eyo nti gavumenti yo gwe bwojja noga nti olina idea si kye kyokka baliwo no bagamba suti malungi nnyo n'osanga gwe omusajja gwe baawadde omusolo ewuwe ayinawo swimming pool ayina mmotoka 6 omusajja gwe bawadde sente ze bajje bawe b'omusolo ku bawejjere azimbye ennyumba erimu ne lifuti ku muvubi w'ebyerwenshama gwe bawadde azimbye n'ennyumba erimu ku lifuti omwana we balwala ekigalanga amutwala mu US omukebera owonoonya mumbwa naye ng'ono gwe mwawadde ayina emmotoka erambula buli mulimu maama wa Rwomushana yagayanga taaba n'afujja amalusu mu baana b'abanne ate ng'ezimbye ensimbi zakoze ebyo gavumenti zemuwadde zino zamuwadde sizizenti yazikoze n'agenda n'azimbamu guloofa n'agenda n'agulamu emmotoka n'agenda n'akolamu holiday akola birthday z'abaana omanyi tuwangaala nabo akola birthday z'abaana eya daddi eya mami ng'ono gwe wajja sente ku maama wange mu kyalo oziwe gaayo ono akola ebyo nga tozimuwoze ozimuwadde buwi twatandika ddi okujja ku ssente z'abawejjere tuziwe Museveni azi mukulu muwanga Kibumbi mbadde nsaba ofuuke Gasimbagane ono omukulu Museveni omulibanese gwaleese bwagamba ayagala kuwa ssente is he an investor because ayinza okubanga gwakutadde nti ngenda kumuwa ssente otunule ekyo naye nga gwaleese muntu alivaako Uganda ekiri gikaabya njagala kudda ku ludda lwa shaitani eri kuba muwanga alina layini gyali naye njagala kubeera eno kuba yo eno yani sitaani eno saidi gyengenze aga nti muwanga ono katumuwe owulira zino ezaffe akole kuba yalina amagezi ekyo kyekisooka waggulu ffe tetulina ki magezi maama wo neworwenshama nekiba bazije mu bagezi nanga ndi ono alina amagezi agakola omwana wa muganda wo maama wo bwazaala ono bw'anaaba akoze factory amuwa omulimu afuuka omupakasi asobole okufuna kasente bw'amala okufuna kasente gavumenti emuggyeko naye omusolo ekole ebirala all that is given kanti agaye n'omusolo tetujja mujjako n'omusolo agambye nti agujjako gwe bawadde omusaala gwe bawadde omusaala naye oli yamugambye gwe n'omusolo waliwo ne kampani ezimu nga n'ogwo omusolo gw'omusaala gavumenti egusasula oba tonna pay as you earn nga yamuweevinga n'abakozi ababe bakozesa pay as you earn gavumenti ateerejja ku oli omuwejjere nayasasula gundi esobole okusasula omukozi watambule nga n'omusolo takoze eki taguze because nesigana kyakuyamba ba investor I must be understood ate mukama wange nsonyiwe okuinterruptinga ng'okoze ebintu ng'akoze ebintu ebyo byonna ono mu Lebanese omuwadde nga ekampuni ez'abannayuganda zistruggolinga n'emisolo saawe niwenjogerera waliwo kampuni njawulidde ate ng'erina abantu bangi abakozi abannayuganda kaswa batuuse ne ku stage egamba nti gwe okudza
contract yo obupya obadde ofuna miliyoni emu olina okukkiriza mitwalo 6 basala ku misaala kati y'Abannayuganda yo ate nga na gavumenti ebanja gavumenti bukadde na bukadde gavumenti eganya okusasula naye n'okwata omujiji guno n'ogwa omukyali n'oba munebanizi oba mutake n'omwana ettaka ery'obwerere egamba tuleme kukuba bagitaki beating around the bush bannaffe abali mu industry eno gye tulimu ey'amawulire aba New Vision wiiki eno baakubye egundi abamuwanga wagirabye naye statement yayo yaseyagaye nti twasaliddwa tetulina kine kasimbi kamu ke twakoze eki tetwafunye naye yo kampuni eri loko ne gavumenti egirinamu ki omukono naye benefits oli omulebanizi zaafuna New Vision tazikola ki tazoogerako tazifuna kati kyetwebuuza awaawo tugenda kudda ku namba olwokuba nina ensonga lwaki ako nako nkogeddeko nga nsinagenda kukya namba plate nti at the end of the day omukulu wava mune abadde azikola era Otafiire bagamba lwaki tuwa abagwira ne tujja ku bantu baffe because business no the argument would have been wava muno okola namba plate twagala funayo partner tufunayo partner ajje wano mpataninge twaga kwa upgradinga number plate na kino na kino zali intelligent you see the issue kuchino is not the number plate it is the chip the chip eri mu number plate eyo chip osobola okukita ya kuside mirror yes eno chip osobola okukiteeka anywhere actually by the way okiteeka sina na kumanya so question eri nti kwaki batulimbira ku number plate ngajiteeka mwingi abantu bateekamu buka tracker by the buka tracker obutege buka tracker babusa ku number plate okay bano bagala nti no security okay saga details nti eno ekitaala kino ng'otambula bino bibateekako tibisobola okusoma okufollowing emmotoka eyo the question is wetaaga esomawoka ku number plate nti ekyo kitaala kiraba number plate yokayoka kikwatagana mangu na number plate ne bamanya they and they no so put it one over nekijanga third party that's how intelligence operates really nega kati anyway katude kuchiri so big question in our economy jona badde ntambula te ewa bitatule nagenze yokuwayo lecture wano ku Sky Hotel nagenze ku byange bya bufuzi kwogera n'abaana youth leaders across political parties for 2 hours lecture ku Wednesday netunulira byakolaawo naye kati ono lwaki tumuweeza obwereere ne betwa tukubailing out mu South Africa because that should be the process netwa twagala nti mu South Africa akutwala kakoze eki kaguddeyo fesoko tuwe stake mu bino ngaba na Uganda fo muwo omusolo mu business ye kulemye tuwe muki stake tuwe equity mu business yo ate equity eyegwange esobola okubeera flexible ne tukugamba nti gwe boli sorting out ng'otugula nefuna equity ebeera preferential bituzita preferential equity kati nga equity eyo gwe boddamu engulu n'otandika okukola sente slowly ng'otusasula ezaffe nga ffe tuvaamu ng'eggwanga you'll get honest dealers kakati twavunjisizza abasiga nsimbi twabavudde katwateze kufuna abasiga birowoozo bado batugamba nti kati Museveni agambe ennaku zino nti gwe tewetaaga kuba na nsimbi ng'ojja mu Uganda gwebeera n'ekiki ne idea bw'obeera na idea n'ojja wano nze nja kuwa ssente z'omuki kati abo basiga nsimbi oba basiga birowoozo so do we need foreigners okusiga ebirowoozo bya wano ekyo ne kiggwawo kati kangende ku kya namba
plate. Rwomushana anyambyeko. One, this chip erudeo for no reason. The intelligence has been having it, by the way. Muboda muchi. For those who don't know, zibaddewo nga baziteekamu muzimu. Era mu motoka ezaabamu strategically motoka yange I must routinely sweep it. Eyange mu kiseera ne Rwomushana ono akutte ku mutwe. Ono Rwomushana mu motoka ye tanyumizaamu mboozi. Era abantu bangi mu motoka zaabwe bazipakinga wali ne beeyokya akasiko boogere. Ne Museveni lwaki oyogera ebyama byaffe ne Museveni agamba akwata katoki okwewala chipu eri naye n'afuluma eyiye naye kubanga atudde mu katebe wabbali agivuddemu n'agamba motoka eno kitegeeza era amanyi nti mulimu chipu ne manufacturing agamba speaking on sexual line. Speak on a sexual line. Era bwo inako bokolaganyako nabo wano nga baagala okwogera naawe ebintu. Baga, we shall bring you a phone. A sexual line. Oyogere ne Bin Laden nani ne Biden. Wano ba political actors no embassies zaffe beziba zaagala okwogereka kandi ayogere ne state secretary of state. Tebamukkiriza kozesa ero kabiriti ye. Bamuletera handset ewedde. I mean, these are known things. Bamuletera handset ewedde emimu. Story ya fulumako nga obukugu bwaffe twabutwala ne ku embassy za America. Ne tulegayo. Ne batuzuula. So bino bibaddewo. Era buli mugagga ayina emmotoka wana mpuliza nga togisweepingangako. Oli mulalu. Because wane waffe ono Rwomushana akimanyi. Nyina wentuka ne mugamba ebyo byotandise okumbuuza jangu tupakinge wano ne tunywera soda ku kkubo ne muli ekikajjo kyammwe mpola mpola ne tuli ekikajjo emboozi nedda ne tudda mu mmotoka ne tukuba olwali kati emmotoka tunyumizaamu mboozi za lumbe nadduwa nagenda kuzinga buli ali wano akimanyi bulungi because obukesi obwo bwatuukawo era buli ali mu byobufuzi wano emmotoka ye rutinire gyagitwala okujooza babutekamu George twalo jikanika babutekamu kakati bano bubaddewo so si kipya nti baleseewo kitakoze kitabaddewo office z'abantu bonna abanene babutekamu siringi omwo era buli omu alina office wano etegerekeka onzijukizza nti Guantanamo walls have ears. So honorable. So tebatufera nti baleseewo ekyobukugunyu tu but to be testing ze ku camera to investing billions of money borrowed mu camera obutuju bwaggwawo ate nga bazi borrowing amanerenda bazi ja amanerenda ne tuteka ebitaala bino byonna wawe batesinga sijja byogera ng'ebimu tebikyakolerako ddala anize nkubuulira so eno ensonga ya Gansimbi za mu musolo ekirala you have to know where you are mu rainy season chipu eyo ng'ettaka ligikutteko kubanga ebiguudo byo namba plate zigenda okuva ku byalo nga zijjudde ettaka ogitwala erw'ensama ogivuge mu lutwala lw'ensama ekomewo e Kampala ng'okyagitrackinga because you have put it on the number plate bw'oyita ebugobango so you are now listening to the mind of a criminal potential criminal nedda sebo bw'ogitadde wennyini by your road infrastructure ku number plate waliwo vulnerability y'enfuufu okitegedde and it will either distort your capacity to follow or not kyova katondaga togijaako togikwata nako togikola ki so at the end of the day twaga twebuuze bano what are you going to achieve mu number plate ekyokusatu kanzireyo mwe bannayuganda twafuuka badongo baawa
nti ffe buli omu ayambala essuuti najja n'ayogera oluzungu atuloodingako kyage ne tukikiriza leka kugamba nti abadongo si bantu balina bwongo tonfuna otyo mikwano gyange bayinza okugaana okunkubira ebivulo byange sinabagambako nti ekiisa obudongo bintu biba bya ssanyu tebaayo kulowooza kuyiya nnyo nkijjeewo kankikyuse si badongo twasirwala ddi omanyi okiki ono wa enterprise Uganda nti yagamba nti twafuka ddi abasiru ddala nti tetusobola nakumanya nti ku kino babalidde ano mu kutandika nti eno polisi bannayuganda egenda batestinga naddala mwe abaasoma kwamwe muyina ku ssente bemba muli badongo mugende muzisasule myaka 2 Museveni ono gwemanyi owa bulijjo ate ku luno nga n'amaanyi awenyeza muggo ng'agenda mu bululu ne mumugamba buli omu alinde tuganti ffe tujja zikyusa mu November owaki owa 2025 okay so honorable Mwanga first of all buli munnayuganda owa boda yafunye windo ya myaka egi 2 sooka olinde emyaka 2 giggweko otulabe ekyokukola toinvestinga sente zo kati gwagule empya nyinza obutakolereza nnyo because one government buli agule empya tugiseeko oyaguze ayina ne sente ezigula emmotoka ki empya ayina nezigula boda ki empya that's a different matter oyo yinza omukwatirayo naye nze yagula dde emmotoka yange ne munzijako sente Gasimbagane ne bannamawulire nsasule number plate kati munzizaayo olabanga entono negwe sookubalirize kampuni eno boda 10 milioni 3 emitwalo 50 ezo sente meka emitwalo 5 awo ina 15 billion 15 what billion is a cent billion trillion you have to calculate very well million 3 times mitwalo 5 million 3 times emitwalo 5 you are either having 15 billion or 150 billion ukimu kubyo it is 115 billion mu border yokka. How many million dollars? So technology ono gwe boss go tuguza buli kachipwa okagula meka. Haruna mukulu mbadde njagala kuongereza muwanga chayo 150 billion. Ezo pichi zokka naye ate motoka mitwalo milioni 2 mitwalo 14 nabino tubibala abantu bategeeze milioni 2 ujibala Rwomushana milioni 2 ez'emmotoka ku mitwalo meka 15 awo 15 times 2 oyinawo 3 oyinawo 300 billion. That means omusajja ono ku motoka zo already eziri existing ayinawo 15 n'ayinawo n'ebisa ayinawo trillion namba gyagenda okutunyagako in broad day. Kati ekizibu ky'oleese abadde nakukibala bulungi nkotu kati bagenda kwongeza Haruna obadde Haruna kasooke si okunyaga ojjukira 30% yali akoze accountability zagendawa ojjukiriza Rwomushana baziri nazino baziki Haruna senior tu oliche yabagambye weewaffe nagabanange temutugatta mwabo obazire nali mu senior tu wanga nekintu kyalese ngojjeko kya sente bajja kuganti ababaka ba parliament ezo era bagenda zirya kuba tulina basasula na kino ekirala naye waliwo ekintu kimu nse kyenade ntunuulira nti ekigendererwa kya bino bye basasuza abantu kubabega kuba muwanga ate era kyakomezaawo n'erinnya lyennyini bw'olitunuulira intelligent transport monitoring system nabadde neebuuza nti katukkirize kampani y'abarasha number plate kitegeeza nti ffenna tulina okubeera nazo kati tuyingidde mu politics w'okukettagana bulijjo abeerawo naye kati ono ali obvious nti ambasada wa oba embassy ya America naye ine emmotoka
kyemmanyi nazo baziwa number plate. Of course era bwe baali bafulumya number plates engeri gye zinaafaananamu zonna ez'abakungu bano eza gavumenti balaga ez'abakungu ab'enjawulo zo za embassies ne balaga obukungu bwa wano ministry bitongole biki paka ku Walusimbi. Kuba Abamerica already babadde ne chip zaabwe zitunuulira emmotoka zaabwe wagye zibeera. Era bw'obadde dereva waabwe ng'olimba nti ndi mukono naye ng'ate bakulaba wasaze oli side eri ne bakumonitoringa ne chat zaabwe. Kati nadde neebuuza nti ono omurasha ng'aleese ka chip yani ono ambassador omupya gwe baleese yatusuubiza nti bajja kwongera otuwagira nti omuwe ka chip akarasha akateeke ku mmotoka ye America ebitaala bimulabe buli wakola ki walaga nga bwe kaweereza ne information awo neesigala nga sitegeddeewo bulungi nentunuulira abasajja adde mu kulonkinga nenga nti ekintu kino kiyingiddemu basiri security njereere Jeno Katumba Wamala Muhwezi teyaliko Muhwezi ne bateekako David Muhwezi abadde CDF naye n'omuteeka wali. Kati ekibuuzo kiri ndi bino tuleeta bya security oba byakulongoosa number plate zaffe ze tubadde tulina bya security omuli obutemu boda ezo zitibwako nnyo abantu obbakuba amasasi emmotoka zibbibwamu nnyo n'okukolebwamu ebikolobero ebale nnyo kati tuddeyo tutunuulire system ziri endala kiki ekibaddewo era ekyo kyekyayombesa mukulu Kayindo Otafiire Minister wa Internal Affairs ng'agamba tutereeze bino kuba poliisi yayingiramu olwo tusoose ne tuleeta nembanga nti CID erina okuwunyiriza yafa ne tuleeta magambo okuva mu magye nti genda otereeza ensonga ezo accountability eyo eriwa tutuuseewa ne tukwata kamera nti wano we tutuuse artificial intelligence egenda kutukola ki era ssente mugambye wano ne bazikwata mpitirivu nnyo nazo ne baziwaayo kaakati tutuno tumuvinze tugenze kuki number plate ezirimu obukutunuulira wawo okola ki wawooli n'entambula yo ku mulundi guno enjawulo eriwo nti bakasindise wange nze nkeegulira kamera gavumenti yatoola gyetoola ng'ejje maama wa muwanga ng'amaze okuwaayeza sukaali neega nti ezo tuzitaddewo oba katwewole kaakati wano ŋŋambye nti omurasha ze naye ojja kukagula ate tekaliiko choice it is a must ekyo n'okissa wali bwe babadde balonje bagee nti tewali akkirizibwa kukwata kuki ku number plate eyo nensigala nga neebuuza nti tubadde n'amateeka ga traffic waliwo wookolera ensobi mu abavuga ebidduka era nenda nga aga nti emmotoka kati bagenda gitemako ki enamba era bazitemako bulijjo tebasumulula Aruna tebasumulula omusirikale abeera n'ennyondo ye n'ettindo ye olugira bw'ati anoonya wali we baakuba libiti ng'akubawo kakati oyo talina budde busumulula mu mateeka babadde bamuwa oba essaawa mmeka okusobola okuggyako ennamba yo kati simanyi oba tugenda nakwamendinga amateeka ennamba okukola ki okuvaako ne bakugamba nti si buli omuntu ajja kuba ng'aggyako ennamba eyo wabula waliwo galagi ezimaze ze bawandiisizza oba zinaabeerawa baani bannannyinizo ebyo byonna tebinnaba kukola ki kutegeerekeka evans oba olina emmotoka oba boda bw'oba oyagala okukwata olina kuvuga n'ogenda kuki ku galagi eyo oba ye omukugu oli omuwa transport n'omuleeta emmotoka yo weeri kosti nayo tebannaba kugitubuulira kubanga naye oga ndi ng'omaze okusasula enamba plate n'okugikwatangako ejja kubeera nga bw'oba oli wano cost bweti bw'oba oli wano cost bweti naye at the end of the day kyetubuuza nti bannayuganda banaabakomyawa buli kaseera okubeera nti gwe bakusindikako ekintu lwampaka mu statement z'abana abakulu bebadde boogera bagambye nti bano abarasha bagenda kusooka baggyemu ssente zaabwe
nga bwe baatukolera express Entebbe express bwe baaga nti abachina basolooza era balina okuzzaayo nti abarasha bwe banaamala okujjamu eno kampuni ya rasha bw'emala okujjamu ezaayo naffe tulyoke tutandika okukola ki okufunamu kino kinzizaayo ku nsonga gye nabadde njagala okukoonako eya kampuni yaffe ey'amafuta nti minisita yagambye ikaakati amafuta eno kampuni yaffe yegenda okubeera nga gonna egakola ki naye tufunye agenti bamuyise Vito ajja kuleeta wano tulyoke tugabanye eki amafuta gano Vito VITOL ye Bahrain ejje ekole ki kati nensigala nebuuza nti obufere buno obuli e Uganda obuleeta omuchina ne bamuguza Uganda National Oil Company oba Corporation eno Vito yeefaanana etya netteeka mukulu Nankabirwa yalireese biru nagirabyeko mukyala basobole okuddayo nga gavumenti erina monopoly ekola ki kati leadership awe tugibuuliza bino biki bye bateekawo buli kaseera ebitakola Gasimbagane ne bannamawulire mpummulamu nkomawo ne John n'oluvannyuma Rwomushana. Gasimbagane ne bannamawulire John number plate number plate mpuliriza aboogezi bannange ensonga zibawadde naye njagala gatako kikino nti ekusookera ddala mukulu Museveni bano bannaffe ba Jim Wezi ba Otafiire ba General Katumba Wamala bebagazze project eno naye si yaabwe bo omulimu ogubaweereddwa omulimu omubi kiringa oli baga nti omuganda ga nti oli atwala erimbejje B agenda alyogerera bagamba nti tulina erimbejje B ani alyogerera Jimuhwezi Katumba Wamala naye si basooka jukire yasooka yali eri tumwine omugenzi n'afa naye nga omukulu ye baakimutunza nti projekiti eno ejja kuyamba okulwanyisa abakulwanyisa kubanga ye akyogera nti security naye security ye perspective ye ojja kusanga nga nabamuvuganya bonna nga batwala mu issue ya security anaagende wabeesije anaagende wakyagulanyi kyagulanyi amitinzaani akoze eki byonna nga biri omwo mu part of security onfuna ye akifiirako era atali mwetegefu kuteeka mu nkola kyayagala mu kabineti yabwe talinaki mulimu yoba nti Otafiire bwagenda mu parliament n'asamwasamwa n'ebigambo taddangayo kwogera ku kintu nsonga eyo bamugamba nyamanza walewuzeeko nga obubwira nga akaana era ne ku press conference yabaddewo owa internal affairs kyokka ng'ensonga emukwatako kubanga minisitule ya wakisi na security ow'omukama we nti omusajja ageze ekintu n'akitabangula omusajja yagenda ekintu n'akitabangula naga nti olina kumugambako taddayo kukyogerako n'akakiiko kaali kabuuliriza ku nsonga ekyo akasimu ne kajja ew'omumyuka wa sipiika namuga ensonga ezo zijje mu ddiiro mangu era tayebwa akakiiko n'akayimiriza mbagirawo nti ezo si nsonga zammwe nti ezo ensonga ziri classified nazo neziva nezikomaawo kubanga omukulu ye bakimumatiza naye obuzibu buli luddawa kiki ye bw'abanga alaba nti kijja kumuyamba ketta nze nkakasa nti obuzibu bwa Uganda buli bumu obuzibu Museveni bwe yateekawo ate nga mu bugenderevu kwe kuleka namujinga n'alya gavumenti ye
kakati namujinga alidde gavumenti bwaba muntu n'omutima agwiddeko ekitundu kati gutandika gukuba naye nga essaawa yonna gukutuka tugenda mu multiple organifaria precise kubanga ebintu bingi nyo ageza kukola kamera zitwogerako ez'oku nguudo emisango gizibwa ogenda okuya nga babuuza abapoliisi owaki nti ate awo paati eyo yali tekola nti ate awo nankani amasanyalaze gavuddeko onfuna kitegeeza nti yes nti ate twagula ebintu biri nti ate ebintu byagulibwa tekinologi mukadde nnyo ennaku ezo nalaba emasaka eyo nga bemulugunya nti amataala ga sola ge bateeka ku nguudo gamunyeenya bumunyeenya onfuna katyo eyeyita omukugu najja naga nti sole tekinologi ono gwe tetugula ow'amataala ga sola bambi mukadde nnyo I mean wonna mu municipality tasobola kuwangaala nogaa nti naye bannayuganda abayivu betulina balina phd kyogamba nti bo tebamanyi tekinologi basobola omukadde nnyo no ali ku mulembe kisooka kutya nti bagenda okugula tekinologi eyava edda ku mulembe ali expired naye na bino byonna anti lungo gavumenti ogijjemu namujinga kubanga bamwetoolodde banoonya ekintu kimu tufunira wa ensimbi zino kati weewuunye okay ogambye nti oyagala tekinologi oyo akuyambe mu nsi yonna era kampuni yasajo yabayo esinga bwe yandigambye nti yaisirairi twandiwulidde kubanga gye tumanyiko okujjako nakuna bahamasi nabo bali babafuludde bawasudde nti bunaku tetulowooza kanga baana babakuba enkya neggulu tubawulira bawulira bakuba ne talavivi guli tubali tumanyi nti tebakwatibwako naye kakati nabo tubafu tekinologi adduse ku speed singa bagenda mu Iran bodaboda nezibuuka mu bbanga ebinyonyi okiraba naye ate nababaka nebakutegeeza nti bagenda e Russia akalinda ofiriyo yagamba bagenda e Russia okunoonya kampuni eno tebagisangayo nga ne tekinologi gwagamba nti yakola naye waabwe taliiyo nenganga kati ono yaleeta ono kukola oba yafunayo obusajja bukyerupe omanyi mukulu Museveni yajja n'agamba nti yagenda mu Malaysia nga batunda UCB n'agamba nti yatuusa eri kampani nene ogenda enkomerero nga kiwaani teriiyo naye ki kubanga gavumenti ejjuddemu namujinga buli project gavumenti erina okukola efeiringa kubanga obubbi bw'ensimbi bw'amaanyi nnyo abantu bakwasa emirimu egyo ate naye abamanyi yensonga bakyagamba mukyala kamya bagenda empola abajasi bange tebabuuza obugagga bwabwe bwavaawa ebisibi byo si mulimu gwo lwaki bw'abanga abasajja bano eno b'ofiisa bo ensimbi bazifunye mu butuufu lwaki tayagala Betty Kamya ababuuze Betty Kamya n'agamba tukole audit lifestyle audit abantu bange ensimbi bijja kwakisa ensimbi bazitwale mu nankani e Bulaaya e Dubai baleke kitegeeza kimanyi nti babba naye azironga nzi babba ate abamanyi kuba ayogera mbamanyi yagamba nti abachina omuchina yadaze okukola nankani ebijimusa etololo nti bambi omuchina akachina kange bakakwata obujegere bakalyako sente abakakwata obujegere bakalyako sente ngo bamanyi lwaki tebakwata onfuna kiringa agamba nti ye kennyini is a hostage of the mafia ne bw'anaaleeta projekiti eno abagenda ogiganyulwamu
beba bagenda okugimplementinga naye nga tejja kuganyulwa ggwanga. Gasimbagane ne bannamawulire Charles number plate kakati manyala kutunulira nsonga bbiri kino all occupation forces zigendera ne company nkyanoonyereza Tanzania yaja na company ki nge occupyinga Uganda but Britain ngejoku occupyinga wano kwata wano yaja ne Imperial British East African Company ngekulirwa Captain Rugad. Now the National Resistance Army occupation Aranakba ngeja kukwata wano yaja ne Danze. You know Danze? Danze yali ajukulira muzeyi ndyabaje kati nga mulimu kategaya. Then at operational level nga wali omusajja bamwita Kamukama yali mu internal security organization, I think director political affairs mbiseera ebyo, and therefore Jim Mwezo Nogolaba was a director general. But omulimu omukulu Danze gwe yali ekola gwali gwa bwenga company wayagala kuyisawo ebintu bagamba omusolo gobadde olina okuwa billion 1 gwe tukweko million 2 buzituwe kati gwe tukuyiseewo nga tuwadde musolo. You remember that? Kakati kino kyabayamba to generate a genetically modified middle class nga otahaluna gotaagala n'emisolo naye ate n'ositula kanaabi gwoyagala nga tawa misolo. So mu myaka within a decade nga batandise okuzimba a new middle class. Because you see obutunulira mukulu Museveni oyina okutunulira ebintu ebinene. Assisted corporations ezikola businesses beyazaawo bebaliwa. Bw'abanga muyindi gwakozesa oyina okunoonya abaani abamuli emabega. So that was Danze. Kati jukira around Danze mwe mwali ne Sudiri ne Premier Rotary. You remember that Premier Rotary? Kati Premier Rotary yanayo yali ya Danze n'endyabaje ne internal security organization. Kakati eyo ojirabi it was a company. Now kakati kino balese mbadde mwogera ku company bono mukulu Museveni bwaleeta bali banize bani kyembadde ngamba oyina okunoonya abantu abo be bani ayagala kubakozesa ki. Is it about transfer of military technology underground biki? Now kino kyalese background yakyo yakufa. Kanabi, this is very, very important for your clan. Kine kintu kya number plate kiva mu background y'okufa. Okufa okwo first category bakanabi. Sheikhs fe tubayita abasomesa benjiri bedini naye nga buli kutemula sheeki balina okukwata abasheeki. So kyabamu bibiri, ono sheeki bw'omutta oba bahiga oba sikyajjukira amanya gaabo abangi Kirya. Okay, bota Kirya waliwo two calculations. The first calculation yali esooka ng'olina list okukwata abali ready. Kanabi Sheikh Rwomushana Sheikh nawanga within the next day nga bawandiika bakoze eki babayina. But ekirala ekyavaamu nekivaamu surveillance Museveni gye yaleeta naye ng'eva mu kufa. The first surveillance yali ya electronic surveillance mwe muno mwina cameras, the CCTVs, then wabeerawo ne isi identity card. And the third one is the SIM card, of course. The third one is the car number plate project. But this is economics. So kati tulina okunoonya bino
bizimba businesses z'abaani. First, two, bita businesses z'abaani. Because it's about construction of a middle class. Chovolaba omulalo is an issue. Omuntu aba ayogera ku mulalo, mulowooza ku mulalo original wa Museveni. Because yatambulawo n'omulalo wano nga banyaga ettaka. Kakati mind y'omuntu temulowooza ku mulalo oli gwe bajja kw'ettaka ne jajjawe ne bamujja kw'ettaka mu Mbulo National Park. Because you know they were pastoralists. All of that was public land nga bonna batambula as pastoralists. Bajja babanyaga kw'ettaka ne babasindika into Buganda babayingiza nakasongola kati baba babayingiza mu Northern Uganda naye nga bajjajja baabo babajja kw'ettaka. Bino byowulira bya ranches ne ranch restructuring scheme. Kakati oyo omulalo oyo there was a political mulalo. Ngoyigera ku bakalangwa awo bugerere baani. Now boyogera ku mulalo tosobola kulowooza ku mulalo who is a Palestinian gwe bagoba ku ttaka lye. Nga genuinely he is a refugee in Acholi and Western Nile. You see? There is also another mulalo ayali Tanzania gwe bagoba because bamusuubira okuba political Nakba ya mukulu Museveni. Naye tulufuna ebiseera twogere ku issue eyo. Yes, kakati therefore construction ya Mr. Museveni bobola banga aleta policies ezikola economics. Tunulira gwazimba but most importantly tunulira gwasanyawo. Bwe kibanga kino kijjawo business ya Tumpeko. Tunulira nti ya mzee wava muno. Tunulira nti ya mzee wava muno. Tunulira Uganda efiiriddwa ki. So eno project eyokutta this local indigenous investor yani yono ayeta Pan-African or ya mulala walwaji sponsoring. So we'll have and I'm going to back this with two areas. The first one, Mwanga bada tunulira sente ezigenda okugenderamu. And tubalirire it's less than a trillion. It's less than a trillion. Naye bogenda okuzijjamu they are problematic. So in other words ogenda kufulumya sente nyingi nnyo in administration management. Two, nizino nama plates of course nazo bazikuba. So bogenda okubalirira ku trillion emu baba balide nyingi nnyo bajja kulyako nga billion 5. And billion 5 is peanuts. Ntondo tasobola kubaza kuba naye nga agenda kuba half a trillion, you get nga ziba mbile military political problems. So in other words motivation si ya kuba. I'm talking about at the dance level, strategic level. Ono operative ayinza okwagala okuba. Motivation si ya sente. Sente sente n'okuba biri bumu. Kyengamba naye ateeka billion 5 mu kalulu. Sebo zikola. Nkugambye trillion. Ne bayagala kati agenda wali n'abagamba half ya budget yonna mugimuwa. Yes. So the chobola about so kyengamba half a trillion. Kubano, I'm talking about the grand strategic direction. I'm not talking about bano operators. But you know some of them have more than this. Now, kakati, you know kufulira kakulu a bit. Nti tagata ne Kahindo Otafiire. Because Kahindo Otafiire yali technical. First and foremost, ya kulira akakiiko kebayita the National Security Council. As Minister of Internal Affairs. Eno decision yandibadde eva mu National Security Council eryoke wabule mukulu Museveni. Now National Security Council etulamu Internal Security Organization, Director General etulamu CDF netulamu ne IGP. Wamu ne heads of intelligences. Abali technical abandi badde bagamba kino kikola ki? Kino kikola. Kakati Kahindo Otafiire akulaze n'abagenda yaba police okugezesa oba kinaakola tekikola. Reporter agiina. Nga police egamba abagendayo kugezesa kino bwe tunakiteeka ku ground kisobola okukola.
police report egamba according to Kayendo Otafiire tekikola. So question eri maze okulaga project in terms of security tekola. Ne mukulu Museveni akimanyi tekola ki? Tekola. Ne minister wa internal affairs even publicly akiraga ntekola ki? Tekola. Ekyokubi ne nkulaga bwe kuba kubba ntibagala sente nakyo tekikola. So kadera for question eri twaki bakireta. Gasimbagane ne bannamawulire. Ngatona bagasimba. You see, the larger debate yandabadde kutemula bantu tutuse one reports. It's a soft issue, it's a software issue naye nkulu nnyo. You get? Telinga gumba lya kugulu. Gumba lya kugulu li important, but no mutima soft as it is guli very critical. Kate tukiriko. We are not discussing na yegwe abantu abatemulwa report ziriwa. We are not discussing that. Method ya leta enatasa kakande okumutemula encha as a journalist wata no kuba journalists na yote kola kakati then finally nakuletera gambling eyanjovu nti number plate eno ya kufuna atemula identity card ya kufuna akola ki atemula ne camera. But here you have njovu taina dini lyabo batize ma identity card egamba ki mawira nga mugwere mu kyalo kyawa kitawe yani you get but baga yona akulidde ebyatemudde ki so no labanga. So why is it that there is a lot of gambling in terms of propaganda ku bintu ebiri heavy nnyo nga babireetera gwe gwakubiriza kati program kozi gye bakutwala gwe wanda badatwala ensi ku bintu ebiri critical ebitubeesaawo n'osanga oli mbya number plate biki ebintu bitaliimu really yes yes because ngambye egumba ly'okugulu liri important but soft tissue eya bone marrow soft mu mugongo those nerves are very very critical. Kakati mukulu Museveni waliwo engeri gy'atwala because yatumanya nti bwetuuka mu bintu ebyo fena tugenda gende ne tugenda. So we need to understand this diversion. It's very very critical. Gasimbagane ne bannamawulire tukyagenda mu maaso. Ensonga ya number plate ekibuuzo buli omu akisigaze kubaganye n'ebirowoozo ku nsonga eyo okuwerekera ku bye muwulidde wano abali wano. John, ensonga y'omuliro wiiki eno wegendedde okuggwerako ng'abaana ndowooza bapunukiriza 7 abafudde omuliro. Kitalo nnyo. Ensonga y'omuliro eno erimu ebintu bingi, natunulidde ebintu bingi mu muliro guno. Abaana abasinga okufa omuliro baana bato, amasomero ga primary na biki, naye ebyo byonna byetolerwako. Naye ensonga y'omuliro ekutte wansi ne waggulu. Abaana abo bafudde emabegakaawo waliwo essomero era eri abaana abawala iziti Kisubi byali side z'Ekisubi lyonna lyaggwawo. Katonda yeebale dormitory, Katonda yeebale nti nno tewaliwo bulamu awo bwagenda. Naye ensonga y'omuliro eno ekutte nnyo wansi ne waggulu. Ministry zikkiriza amasomero okubeerawo, naye ndowooza n'ebiragiro n'ennondoola saako n'okulaba enteekateeka y'amasomero eno kirabikanga ministry ekitagiri mu ngalo zaayo. Ng'ogwayo kukkiriza batandika amasomero yo neesolooza omusolo. Omuliro guno kiki? Ensonga ey'amasomero tutunulidde muliro kyannaku. Manyi obulumi abazadde abagudde ekizibu kino bwe bayitamu. Kyeneebuuza ku muliro guno nti gulabikanga oguli seasonal. Time etuuka
nga bwalaba enkuba kati sizoni ya nkuba sizoni egenda kuba kati ya nsenene negugwawo ate out of the blue negutandika noweesomero lino by the way waawo omuliro ate gulina entiisa nnene naye ate jjukira nti emabegakaawo gubadde gw'abaana kulya mmere etebeze obubanga butwa nakyo nekireeta obuzibu mu masomero mangi sirimu saabiri abaana egindi balidde emmere bazirise onfuna naye byonna nga bikwata ku ki balidde emmere ey'obutwa naye byonna byonna nga bikwata ku ki ku masomero oba bwalipo oba mmere yali mbi jasinte nabanga bagamba enakanyonyi nti ndowooza emmere bagitereka bubi ne balya naye bigger picture nti safety obukuumi bw'abaana mu masomero bufaananye butya bino ebiguddewo kubanga waliwo ababyagala nga mukulu w'omusana omanyi nankani conspiracy theorist ono Rwomushana kubanga eri abaagala okutujja ku nsonga enkulu eziri mu ggwanga conspiracy theorist eri research eri abaagala okutujja ku nsonga enkulu nebagamba nti bona okwata ku baana bonna bajja kutunulaawo oba negligence ya baddukanya amasomero nga ate n'amasomero geyongedde obungi ebyo byonna bijja mu mind naye kankubuulire ekikulu eggwanga terituuseeko nzizayo ku mamabega kyekugambe kiri Uganda obuzibu obusookera ddala tutuuse ku kintu kimu nfunirawa gwe nga individual nfunirawa school inspector gweyogerako jukira tutava mu covid ojukira bulungi government negamba nti addewo team balambula amasomero balagenga gatuukana ne SPO bakisanga standard operating SOPs SOPs nti baladdewo obukiiko bulambula amasomero bukole kino bukole ki uza balambula amasomero bano bagamba okulambula baali bagakimu oyinayo kyenvulopu full stop kusolooza kubawa mukisa gwa kusolooza kasente tajja kutunulira facilities ayina kutegeeza ayina bono bategamba nti bona otunulira facilities mu Uganda masomero ameka aganaasigalawo kana byakugambye essomero abaana batuuka mu P7 ne bafuna ku privilege okutuula ku desk eyokutuula ku desk mu ssomero lya gavumenti lyani badde lisomesa no it should have been closed amalwaliro mangi anti teŋŋamba nti nabano n'ogamba nti school inspection ogiimprovinze okuimprovinga school inspection mwami Muyingo yali atandise ekintu ekyo simanyi wajje kyakoma yalina gye yatandikira ndowooza kubanga probably 70% amasomero 7 ku buli 100 tegaqualifyinga kubeera amasomero era bwe yali atandisaawo amasomero 8 ku 100 aga boarding tegaqualifyinga kubeera amasomero ga boarding ate gaabwe nono okumuwa license okukola essomero si kubanga olina facilities olina kasente olina ebbaasa naye bwobanga olina the best facilities ebbaasa nga teriiwo tebajja ku approvinga kiringa building plans oza municipality nabano banaffe baagala plan yo kubanga evudde ba architect asinga obulungi Sentogo no ozootya ye problem
kakati bwe tuba nga tuli mu mbeera eyo gavumenti gyetutuuseeko gyetutuusizza ebyo byonna tebijja kukaki kukola obuzibu bwennyini bujja kusigalawo kubanga sisitemu namujinga yagiridde. gavumenti bwebanga yo etutunuulidde bwetyo olwo ffe abazadde omulimu guno tugukoze tutya twerwanyeeko tutya ng'abazadde kakati obuzibu lwa gavumenti yeetulekeredde bannayuganda abaana twagala basome bannayuganda omutima gwabwe omutima gw'omunnayuganda gugamba tebinkwatako omuzadde yennyini okutuuka nga bimutuuseeko mu nnyumba ye tebimukwatako baga nti golina olugezigezi bw'onoogamba nti ogende ku ssomero ogambe nti bannange nno twandigeze ne tutambula ku bisu bino eyo gye mbadde ndaga essomero muwala wange gye yatuulira siniya ey'okuna nalabako we yasula omulundi olunaku lwe namutwala mu siniya 1 ne baŋŋamba genda omwalireko olabeko ne waasula paka lwe yatuula siniya 4 nga naye ŋŋenda omukyalira buli taamu naye nga gyasula sikkirizibwa genda naye nga tutuula ne mu nkiiko z'abazadde nga tetukifanako dumu nagenda dumu nali muzadde mu ssomero erimu ery'abawala kati ate single sex kati ng'ate ndi muzadde mu ssomero eddala era ery'abalenzi kati oba abalenzi atugamba nti essomero lino lyatuuka ku maximum capacity tetusobola kwongera twali tuzimba domitwe empya omuzadde olumu n'agamba lwaki muzimba domitwe empya nga temugera gaziya admission kwongera baana bungi nandibudde singa mugamba tugenda ku expanding admission eticha natugamba beexpert batugamba tetusukaawo kati nengamba agera kusomero liri nengamba eticha nti why naye isomero lino nnamba ng'erinnya ennyo batugamba nti galina okubeerako ne ceiling natugamba ebyo bitwale walala nti wano mweka ennyini mwe mujja mukaaba nga mwagala bifo kati nkole ki nange natandikawo bizinesi nange nogazika Gasimbagane ne bannamawulire Haruna ensonga y'omuliro etugaziyiza ne tutwalira ddala awalala ekisookera ddala kakanda akinoonyeeko akakokonyeeko katono nti bannayuganda nga tetunaana kutuuka ku bali betuwa obuvunaanyizibwa era njagala kuddayo eri wa muwanga gye yatandikidde nti nze bwe nkuwa omusolo gwange ate n'oguwa omu Lebanooni yaakole ate n'oddamu nze era n'onsoloozaako naye njagala kutandikira kuffa abantu natunuulidde omwami omu ku baafiiriddwa abaana mu muliro ogwo nga abaafiiridde wano ekiruddu ng'omulaba obulumi bwali n'okufuna obufunyi okunnyonnyolebwa kyatambudde kitya biki nga n'essomero lyennyini kyewandiise information flow nti abange tulina ekizibu bwe kiti naye tutuuse wano bano abaana nga nabyo biki bizibu ekyobuntu nga wewandigambye wano nti singa Gasimbagane agande bange tufunyeemu obuzibuzibu ekyuma kyaffe kikoze bwe kiti omuwuliriza waffe naye n'amanya nti puroguramu teriiko lwa nsonga eno era n'atakubuuza nti tetwabawulidde jjo kyabadde ki ekyo kizibu kimu naye bw'otunuulira bannayuganda manyi maami kakando ono akozesa nnyo bodaboda Rwomushana atambula butambuzi oba yentera nnyo mulaba ku kkubo nga atambula n'otunuulira omuntu nga bamuweese ku ppiki eri mu junction ebitaala bisibye naye agivuga najja n'amuyisaawo baywi ne batema emmotoka kati n'osigala nga weebuuza agivuga ne gwe baweese obulamu bwabwe bo basoose kubulowoozaako ki nga bo nga leero naana kutuuka ku musirikale agenda obbayimiriza oluusi n'osanga abamu nga we bafunidde ebizibu okugulu ne kugenda owa booda abadde ayanguwa ate naye takyagenze naye omulala najja n'aga nti ebyo by'ogamba naawe byabakadde ennaku zino muzeeyi naawe otya nnyo namuga nti owange leka nveeko gwe omala okusala naakusanga okiraba n'otunuulira omuzadde
awadde omwana wa booda amutwala ku ssomero naye nga bw'atuuse ku bitaala asala busazi. Juzi waliwo gwe nasanga awo ng'abakubye emulago ku roundabout yabasulika bewi naye ng'apapaayitewo mangu. Munaamugamba kati ekibadde kikupa kusa kiki naye aweesa abaana 3. Kati obwo obwongo obwo ekisooka muli mu mutima gwaffe kiki ekitubulamu nga bannansi ng'abazadde b'abaana nga bannansi sooke tukiddeyo kuba tukyatunuulira amasomero gokka. Kakanda ayogedde ku kigambo kya safety nga tetunaba na kufa ku security n'otunula engeri gye tuhandolingamu emmere yaffe. Kati gwe bw'ogenda yaga nti abo balina olugezigezi nga gwe basooka bakuzza wali ku bbali. Kati ne tujja ku masomero nti gavumenti tukkirize yo nfu igwe tewali kubuusabuusa kubanga ebintu bino byonna weebiri. Education Act onzijukiriza ekintu kimu egwe nandi ndaba amawulire okutegera muna Uganda tebinkwatako. Waliwo omujaasi ndola mujaasi eyawambye ekibira ekaazi eky'abasikawutu abeera campsite omu ku bakulu ennyo abanene General Katumba Wamala musikawutu yennyini naye bakiwambye era nga bajaasi bakuumawo katapira zigrading nga zikola ki naye abantu b'omu kitundu bo nga bali ku kimu ono omujaasi asala emiti enkya n'eggulu bo nga bafuna nku kipule bo interest yabwe si kibira kiri oyo kyasala ate nga kyabasikawutu bo bafunyemu enku eziriki n'embaawo awo n'emmotoka nga zisomba mbaawo emirimu nga gitojjera kyenjogera kibaddewo jjo si bya myezi 2-3 egiyise. Can you imagine? Kati tutandikire ku oyo omuntu naye ono omwana wuwo essomero ly'omutwalamu lifaanana litya? Ebibuuzo ebyo obibuuza nga tonnaba nakola decision. Oba nalabye ne faaza oyadde faaza aga nti abantu abamu bagamba abaana abato nga bano bandibadde batya mu bisulo kuba abaana ali wakati wa myaka 5-7 gwe wandiise pre-primary oba abamu kale nga bayingidde P1 P2 nti naye embeera ebeerawo abakozi tubeera nabo na kiki naye nze eyo nsooka gitwala nga personal decision. Otwalawo omwana wo wafaanana watya? Kakale ate naawe weetaddewo nti ogenda kukola facility gye bayita essomero. Oli omufu oba gwe tuyita gavumenti yandibadde akulambula mbale nkuga nti Educational Act eyina engeri gyekola ki gyespecifyinga class yenkanawa madirisa galina kuba gakafaana gatya. Wano twatuuka wano omuliro era ogwasooka ogwa buddo biki ne baga nti ekisulo kirina kubeera bwe kiti mulina okubeeramu ebitanda bifaanana bwe biti exit zifaanana bwe ziti naye oyo ye yafa ebyo bw'amala obyogera n'addayo mu ntaana ye ne yeebaka ne tutambula. Kati tugenza okumaliriza nga ffeffe nnyini bannansi omuwendo gwe tusasula munene olw'obulagajjavu bwaffe. Kati tulina okweddamu twerowooze kiki kye tukola. Wano obadde nga tutandika programu wayogedde ku head teacher gwe baasibye. Ekyo bayanguwa mangu nnyo n'abamawulire ne babayita musajja mumulage nga bw'alemesezza abaana okukola ki ebibuuzo. Naye nga UNEB yennyini nakyogera wano luli nga nayo tejja kuwa bya bwereere nga nti wayo mwana wange akuze naye atuuse okukola ebibuuzo. Ekyo kyo banguwa mangu. Naye kino lwaki? Nze omulanga gwange guli eri kufa abantu bannayuganda. Tuyina okweddamu twetunuulire ku bintu byaffe bye tukola n'okuteeka pressure ku bantu abo oba essomero lya private naye standards ezo amalwaliro nago tugatuukamu. Ono tubadde atunyumiza wano dentist eyagenza okolayo
onoogenda omutuukako omubuuze nti wayi oli dentist oba babayita ba dental technologist kati ebintu ebyo byonna bidda gye tuli kyekyo kyennyini kakati wewe nyamaza wewe kakati enemiriro ekisooka ya bugenderere muliro gwa bugenderere emiriro ya bugenderere eri deliberate set si accident si kabenje si accidental tu bogena mu intelligence biseere binaja tujja kukola map ejetambula etya ono amaze okulaga nti eri season. That's also part of intelligence analysis. Katulina okunoonya next round map yayo. Batumala okuzuula nti it's deliberate set. Katunoonyewo emiriro where we came closer to report. Omuliro ogusooka gwa red pepper. Ogwayokya red pepper. Ogwayokya red pepper ogwasooka gwali gwa bulange. Nkulaga emiriro. I'm coming, please. Masiro. Bulange yasookera ddala. Mu mulembe gwa Museveni. No, njagwa analyzinga. But nzire emiriro ebiri. Omuliro ogusooka gwa red pepper because bagukwata ku camera. Opposite the road camera generaba nagirabako. I went there and saw the CCTV. Emoloka eguleta yali yamaje. N'abaavaako baali bayina ebyambalo byamaje. Byamaje. Sugante bifaanana byamaje. Oba baali bamaje is a different matter. Uyiza kusanga nga baalimu tebaali bamaje, that one I don't know. But byambalo byali byaki byamaje n'emmoloka yali yamaje. That one gwaliwo cruise. Okumanya ng'agenda okwokya yamanya nti kamera yali amanyi ne kamera weziri ng'agezaako kuzibika ezimu zirimu okukola ki okumukwata. Kinagulabako oli agutambuza yali agutambuliza ku muti ekiti yali alina ekiti nga kiringa kya buluumu naye ng'eri kirina ball of fire ekyo kiraba kamera. That's when he was going to burn a generator. Omuliro nga gwenkana roughly size half ya minibus nga muliro gutambula agukutte nga bwokwata akanankani k'ekibiriiti. That means guno omuliro gwina technology. It's not muliro guno gwafa gwa bulijjo gwesigiri gwina technology. Then lastly nga bookya printale weeri baakasuka akantu akalinga bomu akagenda okuvaamu omuliro ne kagwa mu printale bakayisa mu kaddeso bakamoli, but bwe kagwa tekayonoonawo like the way explosives do. Grenade bwegwa awantu abali hard ewonoona concrete, then ne kuvaamu olaba kamera eraga guvaamu ball of fire. Kakati ogwo muliro, one, conclusion, it's deliberate. Two, gwina teknolojia sigwe muliro gwafa ogwaki ogwa bulijjo. Kakati ogwa red pepper ngomaze naye tebaatuwa na report abapoliisi tebagunoonyereza kutuuka balina okutuuka. Kakati omuliro gw'okubiri male n'ogwo gwa bulange ogwayokya amasiro. Bulange wano no bulange jo wano bulange Katikiro watuula. Okay. Kakati ogwo poliisi yaleeta report. One, abasirikale gwe abayokebwa omuliro ogwo bonna bayingira mukoma. Tebafiirawo naye bonna bayingira muki mukoma. Ate bonna baafa after the fire, after coma. Tewali yadde eno tewali yafiirawo, bonna bayingira mukoma. Gwali balanced, anosukuzirika koma. Omuliro gwali so balanced nti bonna gwabayingiza mukoma, tewali yafiirawo. Ate bonna tewali yadda waggulu, bonna baafa. That was omuliro obulange.
but ne bawa report police ne bawa report one bana abaserikale kyabatwala Bulange n'omuliro ogwabookeza baali babya amafuta agakabaka mulukaza kabaka nga bagenze gabagana share kugabagana gamafuta ge gabocha. That's the police report. Point number 2. Obale bagenda okugabaganira waliwo sigiri simanyi wayali ekyo kasoli. Orogama. Kati esigiri eyo ne wayingirawo omulalu ensonga ajogera agaziyeko. Omuliro wano ngojeko kasubi ogw'amasiro. Omuliro gw'emake sagala genda miro mingi nyine dakiika emu no nyine dakiika emu nyine emu sagala njagala kumaya kumulya gwa Bulange police gwetubadeko report nti bwe baleeta ekyaturigalinga omuliro ate wayingirawo omulalu najja bameja we bali abakuuma kabaka n'akwata omuliro n'aguyiwa musigiri omuliro ne gumwokya n'afuuka evvu naye bali tebafuuka vu Bulange mu kaseera ako ng'ekyali public house recently wakati sogera kugwa guno gujojo wano kakazi maliriza please anti nyamba seconds zinto naye botunulira convoy ya kabaka ojibba kwa mafuta agenkana ki nesigala ng'etambula bw'obanga ogibyeko half ge mafuta gobba nga meja n'abaserikale senior officers ne bagenda okugabana, but that's a different matter. Naye bw'olaba guno omuliro gendawo wali ondagesigire ebe ogiteekawa awo kota guard in the first place kabaka tatera kugenda ku Bulange security egendewa egende Bulange naye okugabana amafuta gebyeno banda newa ino gatwala Bulange. Na okante tuina budde mbade ngenda kukolera analysis yawo ka omusirikale meja akulira kabaka ali mu kugabana amafuta omulalu n'ayingira eri n'ayita ku kota guard n'akyama mu kayumba kali wabagabanira amafuta ate nga waliwo esigiri nga bamutunulira nga meja n'akwata ejjerikali n'agiwa mulingo omulalu nga bamutunulira nga wa meja ne guboocha omuliro ogwokya omulalu n'afuuka evu bo balite bafuuka vu nga muliro gwegumu nga byona biri akati eno report police yagikuwa kati oba ina report bweti kwacho yagala kufuna report ndale ekisire finally in a second waliwo omwana gwe basalako omutwe nti okuwangula Kadaga bamugye mu bwa speaker omwana yali ayina okufa okuwangula Kadaga ave mu bwa speaker omwana yali ayina okukola ki okufa nga omwana oyo omutwe baguleeta simanyi gye yava because saana ekitunde balance simanyi we kyengamba ekitunde kirala simanyi we kiri naye omwana yali ayina okukola ki yali ayina okufa kakati abaana abalala bayina okufa bameka omulala awangule oba awangulwe Gasimbagane ne bannamawulire.